Aza ekibiina kya NUP nze ndi wa DP omanyi nagira ku kadi ya DP naye bwe kyatusanga ng'endiga ezitaliiko musumba ekyo kyawasa NUP ekibiina kya NUP era njagala kwebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwolesebwa ku wafuna tubadde n'ebibiina bingi eby'opposition naye ng'abantu abasinga okubibeeramu bazannyisa amagulu abiri ate ne basiriwaza abantu abali eyo ekyenjawulo kya NUP ne bino ebibiina ebirala nze saava mu DP omanyi naye nze ndi ku front line buli omu mulaba waliwo be tuyita ba smart players nga bw'asanga abakaaba agulayo kakyapa mbalaasi n'akateekako ku maaso okusobola okumakinga nga takaaba naye ng'amakinga ne situation. President Kyagulanyi we yajjira yasanga nga politics waffe afuuse byanfuna era ng'abantu bangi baweddemu essuubi era kyekyaleetamu ne political nomadism. Wano waali tewabeerangawo political nomadism. Political nomadism kwe kulaba omuntu n'asala n'adda eri n'agenda eno nga bw'ogenda okusala 225 bawangamba tiketi gy'okwata era nze naalibadde nga namba 3 mu kulonda okuwedde oba 2 mu kufuna kadi ya NUP naye nagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti nze nja kujoininga oluvannyuma nnyo naye waliwo bannaffe abaali batasobola kuwangula singa NUP teyabawa kadi bangi era abamu mbadde nkiddamu most of you abakuba kerere singa muli mu political limbo limbo ogimanyi ng'ensi yabatadda era abamusinga muli eyo mu kulima mu kulunda mbizi zammwe na mu kulima muwogo oba mu kulunda ente zammwe ne babakwata ne babawa kadi abamu mwe bafuna kadi ezo ne mufunamu olungubanguba and you thought you are bigger than NUP. Yes, ffe tulina bangi n'omugamba nti bakugyeko kadi taye bw'onoo survivinga afiirawo naye mwe mwali mwebuuziza nti obugagga bwe mutuuseeko n'ebirungi byonna it is a sacrifice of NUP people especially abo abavubuka abamu be muyisaamu amaaso be tuyita ba foot soldier abamu musobola okugenda ne bakazi bamwe Dubai ne muli ebirungi muguze ebizimbe mugula wano mugula wali naye foot soldier yakuyirawo omubiri gwe n'omulaba awo nga talina na sente zigula kindaazi n'omuyite fool ate foot soldier abayisaamu amaaso ababaka abakulembeze kakati ebyo bibeerawo ezo disciplines ndala nnyo era ffe tutera okugamba abantu nti buli omu abeere disciplined naye nze ntandikidde ku kyenkugambye nti ababaka aba palamenti abamu n'abantu abamu abeefuula abanene mu NUP you wouldn't be what you are without NUP card era abamu nze waliwo omu gwe nagamba mayimwe muti ababyebufuzi ajja n'akuzimbirako bwati ne mugamba nze ndi self made naye gwe bakujjako kadi ya NUP can you survive nga tesobola n'omugamba kale oba oli w'amaanyi tandikawo ekibiina kyo kuba ow'amaanyi bamulaba nti asobola okutandikawo ekibiina. His Excellency Kyagulanyi we yajjira luli eri ng'atwa bwe twali mu DP broker DP broker ng'erimu ba broker bangi broker ng'akola eno broker ze twalina ono wayiswa mu ffumbiro mu DP ng'akimanyi naye nga emisana oli ayogera bino ekiro n'akola birala abamu beefuula nti too smart nti tosobola kulaba bye bakola nze era omu waliwo gwe nawooninga nti genda ogula obuvubuka bwammwe buno obubeera ku WhatsApp group bwe mugula ne buwalampa abantu naye nze ndi ku front line nkulaba ate ebimu tetubyogera for the good of our country abamu balwanirira bufo kati ndabye ogamba nti ab'e Masaka balwana kunga tabudde Masaka kunga tatabulangako Masaka kunga tatabulangako Masaka